gwe muwendo gw'abasawo gutamala era abalwadde bangi balemererwa okufuna obujjanjabi obusaanidde ate abandi ne balugulamu obulamu. Professor Frederick Banvu Mukiibi nga yakulira Equator University of Science and Technology ategeezezza nti eggwanga likyalina okusoomoozebwa okw'ebbula ly'abasawo kubanga bangi eggwanga balyabulira ne beeyuna emitala w'amayanja okufuna ensimbi ezisinga ezibaweebwa eka. A few again every year find their way out of the country, those who look for green pasture and whatnot. So that is a major perpetual problem or gap that is very difficult to fully bridge. Ono Okwongera bino asinzidde ku mukolo gw'okuggulawo Ssettendekero wa Equator University of Science and Technology mu disitulikiti y'e Masaka ng'eno yakubangula abasawo b'amannyo abayizi mu ICT wamu n'amasomo ga business. There are certain areas like a Bachelor of Dental Surgery where I think not many universities in this country are offering bachelor's degrees in this area of dental surgery. No, there are very few. And of course the major ones are going to be two. That is KIU, and therefore we are trying to fill that gap. RSS w'e Masaka, Fred Bamwine, asinzidde wano n'ategeeza nti Ssettendekero najjidde mu kiseera ekituufu ng'eggwanga lyetaaga abasawo okulwanyisa n'awokera wa ssennyiga corona eyazinda eggwanga nti era yakuyambako okugoba ebbula ly'abasawo. Kya muwendo nnyo nti yunivasite etandikiddwa y'abasawo mu kiseera kye kimu twetaagira abasawo. Tumanyi bulungi nti eddwaliro yunivasite eno bw'eri kumpi n'abantu ekitundu kino kyaffe eky'e Masaka n'eddwaliro lya Masaka essomero bwe litandika ebbula ly'abasawo lijja kugenda nga likendeera n'abantu ba bulijjo nga bafunamu. Ssentebe w'olukiiko olufuga Ssettendekero ono era musigansimbi awumye omutwe mu kugiteekateeka Professor Always Ralph ategeezezza nti baakutambuza enteekateeka eno eggwanga lyonna naddala mu byalo kyokka agamba basanga okusoomoozebwa okutambuza emirimu mu byalo olw'entambula n'ebizibu ebirala. The same thing if we were doing in Kampala, probably we would have done it better and faster. But the fact we decided to come to a rural setting, so we had this in our mind, it would take us a long time. Equator University of Science and Technology ekolagana ne Lahore University of Science and Technology ye Pakistan ng'erina amatabi agawerako mu nsi yonna so ng'eno yeesoose mu East and Central Africa. Kale kakati nga sinnakusiibula